Ensanyusa nnyo. Ogamba otya? Ndi bulungi. Ndi musanyufu nnyo. Kubanga nakomyewo ewaka wano waka. Bakuzalira wano? Nze nazaalibwa wano. Guno omulundi gwakumeka? Nkomyewo emirundi mingi naye for a concert guyinza okuba gwakutaano. Twasemba okulaba omwaka oguwedde ku lunaku lw'abaagalana. Yes, comedy store. Yes. Experience y'olunaku lw'abaagalana la last year ne guno omulundi gwokomyewo Erieta. I feel like guno omulundi gwe gulinza okuba guli special engeri. Of course that one was also special naye nga guno guli special engeri. I feel like of course we grow every day. So I feel like waliwo engendo bawa era ebisingira ddala ebigenda bawaluli. The last time you delayed because you were with your wife, maybe you were celebrating Valentine's Day. So kakati olwaleero wakeddemuko? Nakedde. Olw'okubanga nti omukyala nakawere wakazaala. Actually, last time saga biteka ku mukyala. Last time was actually the usual flight delays is bulijjo. Naye kati nazenzeka. I would have wished to go nalyalize ne madam naye nga gyali era musanyufu nnyo yampadde blessings era kyagenda bulungi. Okoze otya okwekuuma abakyala abakwegwanyiza ate ng'oli mwami mufumbo? Nze engeri gye mbirabamu biri different engeri gye mubirabamu. I feel like fans abakyala abatusupportinga they are not always coming at you mu ngeri gye mubirabamu. They are actually showing love kubanga engeri abakyala gye bashowingamu love is very different engeri abasajja gye bashowingamu love. When omukyala supports you, want to show that she supports you, she literally brings it. Ajaye nanaga nakulagira ddala nti akwagala. I think that only something beyond that. I feel like they went to Mbikwata. Like I feel like, and I tell men when a man supports you, when a man wants to appreciate your work, I love what you do. Keep it up. Nenga abachala, they're emotional. They're different. So there's nothing beyond that. Tewali ofanya alazeeko mu bulamu onagezaako kutaataganya obufumo ne mukyala wo? Tewali. Bonna baana balungi. I'm very appreciative of them. Bwe mugenda mu bifo ebisanyukirwamu ne mukyala wo omuwana kale faani wo najja nakuwa peeka oba nakubako engeri gyakukwatakwata mukyala wo kimuyisa kiti? Mukyala wange antegeera nnyo anti amanyi I'm loyal to her. So she understands the type of business I do, the music business I do, and she rolls with it as long as she understands me. I think when you get this, we all know how female reacts to how when they want to show you any type of gratitude or any type of appreciation. But they're different. They're different from men. And we understand that. Okay, abayimbi bangi mu entertainment industry babeera n'obuvuyovuyo yalwanye noono yakoze noono yayagadde mukazi woono. Bwe obuvuyo obwekuuma otya obutabubeeramu? Kati ogenda ontezeemu kubanga saagala ababikola era saagala bajajinga. But I feel like it's just a choice. It's a choice. Something you choose. Ogamba nsigenda genda mu buvuyo era nze omuntu aleese kerere nga ayagala just ebintu ebyoku back and forth okulwana muleka. Muleka kubanga basaagala kisusa baye kisusa era nze ndi muntu w'amaanyi nnyo nyinza okuba. Mu Uganda manyi muyimbi omu yekka Rema? No, of course not. I'm a huge fan of Ugandan music. Lwaki olina kolabo ku bantu nga to So mostly abakyala olina batono okusinga abasajja? That's a good question. I feel like my voice blends better with the female voice. I did a song with Shiba, Dinkolera, and that was a big hit in Rwanda. I hope it was a hit here as well. Nego and Rema, that did great work in Rwanda, and I hope he did the same here. I feel like my voice blends better. There was Chala, and I'm looking forward to work with even male artists. Yeah.
Okay. Yeah. Bayimbi kyabalala bomanya bali upcoming abakajja mu Uganda kuba baffe Rwanda tubamanyi bangi. Nange bamanyi nnyo, like I said, I'm a big fan of Uganda music. I know Ray J, I know Joshua Baraka, Korea Boogie. I know Ani? Laika. Omega. I know From Laika. Six. Actually, I know Laika. You know, I love that song. You know, I really follow Uganda music, and of course, I'm a huge fan of the legends, the Chameleons, Baby Cool, Bobby Wine. I love King Sa. Well, Inzo Bo get up on list. Okimanyi tulina alien skin Fik Fameka tulina I love Fik. I love Fik. Time. I love Fik. I love rapping on Fik. Fefe Busi. Okay. Yeah, I mean, on Uganda. Why? It was was another. Why are you Yeah? But it's a love ministry. Love ministry. Yeah. Okay, thank you.